ne bamugamba akolerawo omukolo gwo gwa all wine mwabadde abantu abavunanyizibwa bangi abantu ab'ebitiibwa abafumbo abaana abato era nagambyeko kirabo kisitu eggulo nga my baby tugendeke wa Nimrod gwe wabuzeeko wakati atuse ku gate nga bajjudde nnyo ne bagamba muzereti omwana yakubye endongo by the way yajuza for real abayimbi nga Spice Diana bambi yasookedde kwa Aloha ne tumukolako nagende wa Nimrod abayimbi abenjawulo abala munansonyi obulango bwa Aloha abayimbi abenjawulo abalala nabo bonna babaddeyo abantu bagoberedde Nimrod because he's a good guy abamuyimbideko abadde bayitirivu nnyo muri ba gravity bani babadde bangi kale katubalageko ku nteekateeka fefe busi bonna babyogeddeko katulabe tukomewo Nimrod yebale kwagala Ugandan musicians kama ninakongerayo culture ya Uganda jamani omuyimbi kyasinga okwetaaga ndowooza ye DJ kubeera DJ abyongerayo ngoma obikola so ndowooza eyo mutual understanding erina okubaawo nga twewa respect ffenna buli ludda waliko ne epasi n'agamba ba DJ tabasasula tasobola kusasula DJ yenna ssente kumukubira luyimba lwe tasobola kusasula muntu kumutambuliza luyimba lwe kweseeyo eri ku kiku ekyo nange saagala kikulembeza mu kusasula ne musobola oteekawo enkolagana okitegeera ng'omusiima okitegeera kubeera omuntu asiimibwa baba alina kyakkoledde abayimbi tulinga obukadde mu meka kati okulaba oli ng'afa kuwaakawo akusitula obeere ku ddaala eddala omusiima ne bwe bitaba byakwesasula mama king mukyazibongo obayo omu ku ba ex mubadde oyimbako nga lwaki tetugonga ne kati tubadde ffenna ndowooza jamani nga feesi etuuse eyani ng'amuuza ku mama ne ku buli kimu ebadde ekyuka naye nga sirina buzibu bange. It was massive, fantastic, awesome. Oyo waffe yatubeererawo nnyo era ebivulu byaffe bisinga yabikuba nga DJ ate ne radio station yatulanga nnyo ku bivulu bye. We had to come and support to the fullest. Njagala twebaza mwe balina okubanga mutuweeseza ekitiibwa temukoze nga shows endala ezibadde zifulopinga tokubye nnyo temutulidda ofcourse waliwo abantu abakola show ne zigaana tubasabira but nze unfortunately na real fans bantu banjagala so njagala bebaza nnyo kubanga tebanswazizza banda z'omukwano ate ovanga ku muntu gw'osasuza n'ayambala nekyoyagala akole ki ayambale imagine kati eno shebadde ya DJ si ya muyimbi naye sirina mbeera na muntu yenna kitegeera ate nalekeddawo n'okwogera ku bayimbi abamu because buli bwe mboogerako abantu beeyongera obbamanya so kati nja kweyogerako ŋŋanze abantu beeyongera okummanya because waliwo oyogera ku muntu n'olowooza omuyambako buyambi abantu bammanye naade nabitwalamu oba busungu oba ki so sikyayagala kwogera ku bantu yenna gwe naade nyiizizza kitwale nga bw'oyagala oba onsonyiwe naye sikyayagala kwogera ku because oyogera ku muntu ate naakola show nefulopinga nga gwamwogeddeko ojjuzizza show kitegeera kadani awo abwamu bulabibulu nga nkuba bingi naye bandi abagamba nti tebakyandaba bagamba nti tebakyakulaba na palaso ayaka waliwo embeera eyabeerawo mu ssente nga zakuggwako then naabula nali ensiko ango bela tano wange nnyo era dokita yango yapita dda tukolayo tuni endala lwakuba bambi emirimu gibadde gikyankutte amunne bannayuganda somanyi kyebaagala naye nze nganze nali mmanyi kyebaagala because najja music industry ya Uganda mwetegereza ebbanga ddene nga ndi ku ground kati nakimanyi nti nyina kujja na club basooke bandabe bambume bebaagala boogere bebaagala then abumale mbateere ndongo kuba basuubira nti ndoza ndi tiktoka oba ndi bano abagagga abazeneseeri abazze okweragala okitegedde tebasuubira nti nsobola okuba omuyimbi